ab'eggye ly'eggwanga lya Isirairi bali mu kubanga basenguka, bali mu kubanga baabulira ebimu ku bitundu ebiri mu maserengeta ag'eggwanga lya Lebanon bye baatuuka okukkiriziganyako mu ndagaano. Wano ojja kwabulira, wano ojja kuvaawo, wano amatwalo ojja galekera gavumenti ya Lebanon. Ebitundu bya mirundi 5 bya Isirairi yamaze dde okubanga ekkaanya n'abasajja ab'eggwanga lya Amerika ne bagamba nti awo tetugenda kubanga tuvaawo. Ebyo by'ebitundu tetugenda kubanga tubyabulira era tetulina gye tulaga. Buli omu n'agamba nti mugambe mutya nti nno weewaawo. Kaakati abasajja okusira gavumenti y'eggwanga lya Lebanon etugamba nti emaze okubanga esindika buwanvu n'abampi okubanga batekinga over control ku bitundu bino. Omusajja Omuyisirayiri byatandise okubanga bw'ati asikambulayo amagye ge. Lunaku lwakubiri okuva obudde gye bwakeeredde batugamba nti abasajja ba Hezbollah bano nno babadde bavuddeyo nga bakulembeddwa mu Sheikh Naim Qasim anti ye ssaabawandiisi w'aba Hezbollah n'akangatiisa ng'agamba obugumiikiriza tubadde nabwo ebbanga ddene tuli bakakafu nti ensi egenda okubeera omujulizi, naye bwe kibanga bw'etyo mukwano gwange ensaleesale emaze okubanga eyita Abayisirayiri ne batuuka okubanga balemera ku ttaka lya Lebanon ne bamenya endagaano ebigenda okubanga biddako temusaanidde kubanga mutunenya. Ali nno omusajja Omuyisirayiri afaanana okubanga ekyakiwuliriza bulungi n'asalawo okubanga bw'atyo aseeseetuka era amagye n'atuuka okubanga agajjeeyo eno. Omwogezi w'amagye ag'eggwanga lya Isirairi bamuyita musajja mukulu Nadav Shoshani atukakasizza nti waliwo ebitundu gye bali mu kubanga mu kaseera kano yo bongerayo okubwongezi bungi bw'amagye basigale nga bakyabikuumye kubanga batugamba tebannaba kubanga bakakasa nga amagye ag'eggwanga erya Lebanon banaasobola okubanga bakuuma ebitundu ebyo ne bibeera ntende ng'aba Hezbollah tebabikozesa ate okuddamu okubanga bazoganya. Munnange eggwanga erimanyiddwa ng'ery'e Buyudaaya twavuddeyo dda naye kutwala munda mu ggwanga erya Syria gye tulabidde enkambi y'abasajja ab'eggwanga lya Russia ng'erumbiddwa. Mu ggwanga erimanyiddwa nga Syria jjo lyabulamu mwezi gwa Desemba gye twalabidde obukulembeze bwa musajja mukulu Bashar Assad nga babutwala tebulinya. Kati Assad yali akulembera eggwanga lya Syria n'amaliriza ng'ali mbuwaŋŋanguse mu ggwanga lya Russia. Eggwanga lino lyasigala nga mukwano gwange eriri aganaga. Abasajja bakulu ba Julani bagezaako okubanga lwakiri baliddaabiriza mpola mpola ebyali bisobi bisobole okubanga bidda mu nteeko, naye babadde bakyayina ekizibu eky'amaanyi ddala ekyokusalawo ku nkambi bbiri ez'abasajja ab'eggwanga lya Russia okuli Himaimim Air Base saako n'omwalo ogumanyiddwa nga Taritusi. Abasajja gye buvuddeko twalabanga ab'eggwanga erya Russian Federation boogera n'abasajja ab'eggwanga lya Syria abano abali mu gavumenti empya era ne batuuka okubanga bakkanya ne bagamba ebiyinza okubanga bitwawula mu ndowooza tuteekeddwa okubanga tubimalawo era ne beese y'abasajja ab'eggwanga lya Russia baddembe okusigala nga bagyeyambisa. Wabula olunaku lwakubiri olwaleero wotegeeredde nga abasajja ab'eggwanga lya Russian Federation basobodde okubanga batulipootingira ne bagamba waliwo abayaaya batuuse okubanga basukuma zi drone nezigezaako okubanga zirumba enfo yaabwe. Olunaku lwakubiri abasajja bakulu batugamba anti-aircraft guns inside the Russian controlled Himaimim Air Base are intercepting unidentified drones flying over the Russian base. Babadde n'ebyuma ebikwata zi drone ngamba abasajja ab'eggwanga lya Russia nga biri mu kubayambako okulaba nga bibaka bikuba bu drone obadde bulungi mukwano gwange enkambi eno. Waliwo ka video katambula seconds ziri 17 abasajja bakulu abarasha ke batulaze nga balaga explosions naye nga ziri mu distance okuva nawali base eno, era amangu n'embiro tuwulira okubaluka okw'amaanyi mu bwengulaawo mu bbanga okubadde kwoleka sisitimu ez'abasajja ab'eggwanga lya Russia nga ziri mu kubanga ziggunda bu drone buno obadde busembedde. Tebannaba kubanga batubuulira ani abadde emabega wa kino, tebannaba kubanga batubuulira, naye omusajja omu gwe bayita Oleg Bolokin ono buloga ate nga atambulira nnyo mu byentala avuddeyo n'agamba nti kituufu Russian military operations in Syria be basajja bano ababadde bagenda mu maaso n'okubanga balumbibwa era nga batugamba ku ssaawa zaabadde 8:30 mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero oba yagalidde okubanga balumbibwa naye ng'ani abalumba era nakayita nnamanyika. Ebikirako ebyo tunayongera okubanga tubifuna bulambalamba. Babasajja ab'eggye ery'eggwanga lya Isirairi bakyeyongedde okubanga bakola ebikwekweto mu ttundutundu erimanyiddwa nga area West Bank bitundu by'Abafirisuuti.
nakugamba Palestine eyo twajawuzaamu ebitundu bibiri ne tuba ne Palestine ya West Bank ne Palestine ye Gaza. Eno Gaza yawali akalembereza olwa ceasefire nakati ekyaliyo naye ate ebitundu ebye West Bank abasajja ab'eggwanga lya Israeli bugenza okutuuka olunaku olwaleero lwakiri nga batubuulidde nti emmundu eri mu kubanga esekebbuka ate ebyannamaddala. Batugambye nti emmundu mukwano gwange esekebbukira ddala. Abasajja Abaisirairi bongedde okugundiza ebikwekweto ne bayingirira ddala mu matwale ag'abasajja abakambwe agamba nga Abakudusi Brigade waliwo aba Jenin Brigade bano bonna nga balwanira mu bitundu bino eby'e West Bank ebitundu n'okusinga